Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Kale chiwubalo cho chiraza obanga omulwadde omuyi kale oteranga nokoma Chimala kati oyimbirani ono mwami anoonya amwami agambye ati obuwulu banange obuwulu bukoyika yeye chiwubalo ekyo kiki ekyasinga okutama mu mbeera y'obuwulu sibeerangako muwulu obeera ki buli kaseera kaseramba mulaavu n'embisala biri wali mulaavu abantu abukeramba mulaavu. Tubaniriza nnyo ku program abanoonya tuba tukuse zibeera ssaawa 5 buli lwamukaaga agataliko nfufu gaggwa nga nzikuka nze Mary Nambwa wabula sibeera nzeka mbeera ne munnange nze Patrick Kibirango tuba tuyingiddewo okubatuusaako ekyo ekisingayo obulungi ngera we tubagamba bulijjo ku program eno tubawa kirungi wabula tusooka tukuliseeyo abantu Matikira ng'Omutanda banaffe be tubadde tutambula nabo mabegawo tubadde twavaako ennyambala zino nga twazikyusa twambala busuuti nga buli omu gagana Nambwa ng'onyumira mu busuuti obadde olina engeri gy'onyumira mu gomesi naye era kale tugenderaawo ekyo kiraga waliwo omuntu ajjeeka bwozi walugamba Desemba nnaku za mwezi meka so mu Desemba tulina bye tuteekateeka naye nga tetunnatuukayo kasooke tubalage kwanoonya waffe olwaleero lumala omusaayi kiki lumala omusaayi ekiddako kulambula Namboole kaji osinga okwesunga gye nsingira okwesunga eyo mwategedde mutya nti Jacqueline kati yeetaaga omusajja ye mwennyini yatugamba yabagamba atya yatugamba ayagala musajja amwase kubanga akuze Nambwa yabudde mu abali eyo n'abalabi bange abanoonya twagudde obanzigyeko amata g'obuliro nako gamanya abalabi baffe sooka tubuuze ku balabi baffe oluvannyuma tubalage anoonya waffe waliwo omukyala yankubidde essimu weekawempe omukyala yakwagala nnyo Mary erinnya nderabidde naye bambi yabadde nno yabadde ayagala kuwa musajja yagambye akawala ako mpulira nga nkaagaliza muwala wange mutabani wange emugamba naye maama kyotwala okimanyi nangamba tewali buzibu ye buli wakulaba bwati so Nazaala omulungi tukutumirako nze nnyo okunjagala era famire njisiimye naye mukama kasooka tubalage anoonya waffe olwaleero musajja ono agamba kimu musajja musuubuzi w'amata okwoyo okunywa kyayi omukalu oli sirias oyagala muvubuka ali sirias omutombula kalevu atalabanga bannange omala ogenda kunzijukiza Kulumba yagamba Dickson Kulumba atulaba nnyo yagamba buli yatuwabula nti luli omusajja tabambeerera abeera peni nakigamba tugenda babuulira omusajja kyaba nga tuvudde nga tumaze okubalaga anoonya waffe ngenda kubabuulira womba gwe tovaawo olukomawo bwe tuti tugenda babuulira omusajja tabambeerera abaki abo byonna amagezi ga Dickson Kulumba mukulu okozi ogambye ani? Brian Senkulutu Brian. Biki ebisinza okukoya embeera y'obwomu? Ebintu ebisinza okunkoya embeera y'obwomu wemba nkola emirimu egyo ndaba ng'ebwomu giba gyempisa bubi kwoza kufumba kola ki mpewo enkuba oba omuntu okwesira nga empewo ekuba nnyo mbeera nga kiba kwekaakata okuba kufunako omuntu gw'obeera naye
empewo esinga kukuba ssaawa mmeka awo? Empewo awo ssaawa nga 11 awo nga bukyawo ne ngiwulira ng'enkubye ennyo naye nga mpulira ngikuba ogenda osuulaasuula emikono olaba obeera weka ng'ate mpisa bulungi n'obudde obw'enkuba obwo ng'enkuba etonnya empewo egenda kuba n'enkuba nemba nga mbeera nzekka naye mbikooyo ow'ekubeera obw'omu neetaaga okufuna omuntu munnange gwe mbeera naye. Naye omuntu ye gw'oyagala omwetegekedde oyinza obba oyagala muntu wabeeni kumubonyaabonya? Mwetegekedde. Mwetegekedde. Omwetegekedde otya? Balinawo ebintu byange ebikalu bye mbadde ntegese. Nga biki? Bye mbadde nga ntegese mobile money ng'eyo. Olina ka mobile money ka mobile money kange. Akaani akakolako oba oyagala omukyalo olujja omulimu atandikira? Olujja atandikira awo. Baana abawala nga bali ennaku zino totidde nti ka mobile money ko baali kalya? Sijja kutya sitidde kuba kyendiko nkyagala. Nkyagala. Ate okuzimba wazimbayo? Sizimba mpangisa. Mazima geetaagisa mpangisa. Opangisa obeera wa? Mpangisa wansi ku Yesu amala. Oli musajja w'ennansana? Ndi w'ennansana. Ensonga ya love oyimiridde otya? Love nyimiridde bulungi kuba amaanyi ng'alina bulungi ng'ekakasa. Ebya love mbimanyi nga bitamba. Ag'okumukuba? Amaanyi og'okumukwata obulungi ng'omuntu gw'obeera naye ng'ogenda kuba omwana w'obulenzi. Si kumukuba. Ngenda mukwata bulungi, muyisa bulungi. Amaanyi ng'ekakasa. Nekwata neesiga okumuyisa obulungi ng'omuntu omusajja waba amanyi ebintu nga bwe bitambula ofunye omubeezi. Emyaka kati oli mwenge? Ndi mu myaka 35. Wasoma kyenkana? Nze nasomako kitonotono. Nasomako paka senior 1. Kikyabaawo awo? Ekyabaawo awo kale amazima gali nti amagezi sayina bulungi. Ag'ekibiina? Ag'ekibiina sayina bulungi. Naye ate amazaale go ngalina. Ebintu nga bya bizinensi ebyo nsobola okuba nga nyimirirawo manyi obbibala manyi balansinga ebitabo ng'omuntu yenna omusajja akola oba olina okuba nga omanyi okubala. Epizi n'omalawo wonna obaddewo bbanga nga tolina mukyala? Mbaddewo nga sirina mukyala. Kati owambaze kiki embeera kiki kibadde kikulemesa? Ekibadde kinnemesa mbadde nkyeteekateeka naye okweteekateeka nkooye okuteekateeka kati nasazeewo omutima gwasazeewo wali bonna nali sinabasalawo. Abaana olina bameka kati? Sirinaayo baana. Mbadde neekumiddewo kimala. Sirinaayo wajjira wonna nja kusuubira okufunayo omwana. Abaana oyagala nga bameka? Abaana newenfunayo abaana bange 3 oba 4 baba basobola okuba nga mbeera nabo okubalabirira. Kati abaana emyaka egyo 3 gy'olina obadde bw'ofuna obadde kiki obadde tobeera nabo mu mbeera ya kwesanyusa oba obadde tofunangako? Amazima gali nti ng'omanyi bino nga mukomye okusoma ebiwe ebitono bye nakomako. Wakoma mu ssomero? Nakoma mu ssomero. Abaana tebaakutya nti ono gwe bagenda naye talina kyamanyi? Tebajja kuntya. Tebajja kuntya. Oba weetaagayo omusomesa anaakuyigiriza? Teweetaagayo omusomesa. Ezo zonna ensonga nzitegeera. Waziyigira waggwa abadde tazikola? Amazima we gali. Amazima geetaagibwa nali nfunyeko omuntu kale n'agenda nga sikabira yange. Naye oyogedde olina bw'ogamba nti eddiini njagala emu? Omudaama saagala mulugwala saagala muki muzungu. Omuzungu omutyako? Omuzungu mutyako kuba simanyi buzungu. Ayinza okuyigiriza? Ayinza okunjigiriza. Bw'aba omuzungu azze ng'agamba ngenda kukuyigiriza oluzungu? Sigaana. Nsobola okuba nga mbeera naye era ne ndiyiga sigaana. Kati ki kye mutandikirako ng'omukyalo naze? Kye tutandikirako kati nga nze nga bwe mba muleesi. Ensonga z'omusaayi ogenda mu bakadde? Tekirina buzibu tusobola okutandikibwako okwekebeza okulaba buli omu bw'ayimiridde. Sikirina mu buzibu. Tuli baddembe okweggyako omusaayi olaba buli omu munne w'ayimiridde. Ng'oyimiridde otya nga tonatuuka mu ddwaliro? Nze nyimiridde bulungi omusaayi gwange guli kiriya. Ajje nga talina kutya kwonna? Ajje nga tewaliwo kutya kwonna nze nyimiridde bulungi.
Olumala omusaayi kiki? Olumala omusaayi ekiddako kulambula Namboole. Namboole. Kaji osinga okwesunga. Gyensingira okwesunga eyo. Okulambulayo gyensinga okwesunga. Kiki lwaki ogyesunga? Kubanga ndwawo okulambulayo. Oba ndyesunga. Namboole todduke buddu sigwa. Sobola kudduka. Ndi mu malivu sobola kudduka. Ate obulungi tobufuddeeko. Njagala omukazi nga ali awo era nga mulungi nga si mubi. Kubwo obulungi kye kiriwo oyogera omukazi ali awo nga mulungi. Njagala omukazi nga mulungi kale ng'alabika bulungi mu face nga talabika bubi. Wabanga gyali ng'alabika bulungi mba nsobola okuba nga mbeera naye. Emyaka ng'alimu okuva ku myaka kale nze ndi mu 35 nva ku myaka 2 paka emyaka 4 neyo. Oli mu 35 oyagala owaana. Mwagala wabanga yaliyo mwagala. Kuva kwana paka kwata. Ati nze sijja kusosola. Nyonya sugar mami mbeera ki? Noonya mukazi yenna. Oba sugar mami yalabise nsobola obeera naye. Yenna mwaniriza okuba naye. Njagala omukyala nga yeeyisa bulungi, ajja kumanya abantu bange nga muntu si mubi, nga nsobola omugamba kino ne tuteesa nga tukkaanya bulungi. Njagala omukyala nga yeeyisa bulungi empisa ze. Nsobola okumanya abantu bange. Nange kwennyini okummanya nga mpisa bulungi ng'omuntu mwagala nga mpisa bulungi. Namba y'essimu kwaba kunoonyeza eri ki? Eri 075 mukaaga 7 owandiike 5 ne mukaaga. Oluva ku mukaaga owandiike 2 emirundi 2. Owandiike 9 ne 4. Ozeeko 0 ne 2. Omukyala kasa kubira kwe. Omusuubiza ki omukyala? Omukyala musuubiza we mba naaba mulabi. Nja kumukwasa bye ngambye okubanga ntandikibwako byennyini. Ngenda kumwagala muyise bulungi. Wabanga alabise ndamwagala muyise bulungi. Ate waba akusingako kasente? N'aba nsingako ndi wadde mbogondera embeera zonna gy'aŋŋamba. Omukolera byonna by'aba ayagala. Obadde mulabi mulungi owa program Abanoonya tubeerako buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro wabula tugenda mu kuwumulamu tukomewo tubaleetere kyana kiwala kitiba kifaanana ani wano ku Georgina Rita omumanyi? Rita ali awo oyo omweru teweetaaga ttaala. Kale tumulemuko tukomewo. Twakugamba tobeereeyo ng'otya nga wenna bw'oli totya kunoonya mwagalwa wanene abantu bafuna. Abantu bafuna. Abantu ne bakuweereza nga nafunye omwami mu kaseera akatono ennyo. Era ssaawa yonna nyongera obategeeza nti enkoko nkyazirya omuko omukulu omuko w'embuga. So mu mbeera eyo njagala tubalage kyana kiwala kino kisundasunda kitiribiita kiringa bongo kiyiikayiika zasazeewo byogera nga nambwayo w'obiyimba kati katubalage mwana muwala wuliriza nnyo kwata ennamba y'essimu eriko okubira abantu obagambe nti nkisiimye. Olwaleero gwe tutambudde naye oba gwe tulina ayina omuntu amwogerera yadde naye yeeyogerera mu bubonero naye eri gwe munnaffe atategeera bubonero waliwo amuvuunulira era gwe tugenda otutandika naye atubuuzeeko atubuulira amannya ge gy'oviiridde nakyo ekikozese ku puroguramu Abanoonya oli wano ku lwani tutandike n'amannya. Amannya gange nze Nabumba Josephine aviiridde Nalumunyi Lumaayi Katale. Kindeese ku puroguramu eno Abanoonya nzize kuvunulira omuwala oyo. Omuwala ono omuyita otya? Musisita wange. Nalumunyi agamba ki? Mulungi. Kiki omuvuunulira ayagala ki ekimuleese? Ayagala musajja gw'anaawangaala naye. Sisita we amannya ge? Mbabazi Jacqueline.
Jacqueline obeera naye nalumunye akola mirimu ki? Essaawa zino takola naye nga yayiga eby'enviiri kusiiga enjala naye ng'essaawa zino takola. Wategedde mutya nti Jacqueline kati yeetaaga omusajja ne mugamba aka tumutwale tumugye ku luggya? Ye mwennyini ye yatugamba akuze ayagala musajja. Yebagamba atya? Yatugamba ayagala musajja amwase kubanga akuze. Akuze alina emyaka emeka kati? Alina emyaka 33. Kale kati Jacqueline mugamba abuze atubuuzeeko atubuulire amannya ge naki kyayagala. Ki ekikuleesa eri yonna okuvaako jja? Agambye atya? Mbabazi Jacqueline. Mulubuliza emyaka alina emeka? Era kyaddamu ky'otubuulira? 33. Kati Jacqueline ki kye yeetaaga? Yeetaaga omusajja n'amukolera bizinesi. Ye enviiri ze yayiga n'enjala. Yayetaaga anaamuwa ssente abimukolere. Yesebo. Naye nga ye mwetegefu okukola obufumbo. Mwetegefu. Era wagenza okugira wano mwetegefu. Mumutendesa ekimala. Yesebo. Mumutendesa ekinaki? Yenna ng'omukyala by'alina okukola. Omusajja mwagala alina bisaanyizo. Ogambye omutegese mutya? Empisa alina emirimu byonna asobola obikola ng'omukyala. Omusajja gwe mwagala alina kuba na bisaanyizo ki? Alina okuba ng'alina omulimu gwe nga yeekozesa nga n'amuterawo bizinesi ng'ate omusajja ng'alina empisa. Atayagala musajja nga tayogera nga mudefu munne. Ayagala mudeefu atayogera. Omudeefu kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu atayogera. Yesebo. Ate we wabaayo ayogera ng'obubonero abutegeera? Atamwagala. Ye tamwagala ayagala gw'anaakwatagana naye mu lulimi. Ensonga z'omukwano mubuuze yali azibadde mumanyi omukwano bye bagubuuza. Gwe Omukwano mabega yabadde tagubeerangamu. Kati omuntu atannabeerako mu mukwano mukakasa mugenda muwaayo wali abantu omukwano ng'agutegeera. yajja kutegeera. Oba ogenda bbe omuyambako omusomesa? Tujja musomesa. Yesebo. Kati mwagala omusajja ono w'abazze ensonga z'omusaayizo ali atya? Era tumwagala nga mwetegefu ogenda ku musaayi. Nga mwetegefu ogenda mu bazadde be. Yesebo omukyala oyo Munyarwanda bamuzaala Rwanda era abazadde be gye babeera. Kitegeeza omwami naye yeetaaga wuyo oba omwami ne w'abawaawa? Omwami n'awaba wano naye nga ayagala Munyarwanda. Oba waawano oba Rwanda ye yenna azze. Ate omwami wabeera ng'alinayo ku baana? Atayagala musajja alina baana. Tayagala. Abaana bakola ki? Kati oba olaba tayagala yali azadde.
bibuuza abaana 6 abaana 5 wakati wa 5 n'omukaaga naye emirimu gya wakajjo mumutendesa gisobola kuwooza kukola ki buli kimu akisobola kwoza kufumba buli kimu kibuulize okufumba bulungi nebiwooma mu bulamu bwali ati abantu bano baba n'obusungu talina busungu ye talina busungu musanyufu ate alina omukwano tasunguwala nnyo kati omusajja temwefaayo ku kyeddiini oba musiraamu oba kyekyo kyonna ayagala omusajja nga mulokole mukatuliki omwagala n'omusiraamu kitegeeza naye mulokole mulokole nti omulokole mufa kuwa myaka emeka gwe mwagala omusajja okutandikira kwa 39 nga mukulu kuye obunene yewo ayagala nga mutonotono nga muwanvu ogambye ennamba eriki eri 0755 98 01 10 0755 98 01 10 wow obeera mulabe mulungi okubeera nga weekumira ku program zonna eza Mukere TV. mwana omulabi otya nga tonnasiibula anti mbadde nkyajja nga ngenda kuwaana kubanga waliwo abalabi okuva mu program kumakya ng'omuntu ng'agamba bukedde nze watali bukedde sivaawo waliwo omusajja bamuyita Mwawula omanyi gye yankubira essimu gyali bayitayo Maya Mwawula ng'atava kubanoonya oluvaako bwati nakkubira wairo so mwebale nnyo okwekumira ku Mukere TV ne program abanoonya bagamba nyuvu ate ke twagikwata buli lunaku yeeyongera kunyuma. So twagala bategeeza nti na wiiki ejja tujja kubanga tukomawo ate tutambuliramu bannaffe ne bannaffe aba Georgina Gardens manager Jeff omumanyi oba ayagala okulaba kye bayita manager akwata abantu obulungi gendako ku Georgina Gardens ojja kulya osule nayo ebifo nga bino wetubeera wetubeera eno ng'empewo zitufuwako tulengera ekibuga obusozi bwonna obw'ekibuga obwa Kampala osinziira ku Georgina n'obulengera ate tewerabira nti ku ndabika yange Jibke Fashions naye Jibu alina engeri gy'afaanaganya buli kaseera akubirako kasimu toyina na namba naye ebirowoozo bikwatagana kati lwaki Jibu tetumugatta ne 7 stars kubanga engeri gye bakwata ebintu byatuweerujja twambaza ebifaanagana bayinza ozaala obwana ng'ate butufaanana nti bwonna buba bumanyi okwambala wamma tebuva ku programu abanoonya n'olwomukaaga olujja tuli ffenna mbadde Mary Nambwa nange Patrick Kibirango omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV
TV y'omuntu wa bulijjo.